Amyuka Sipiika Palamenti Jacob Oulanya si musanyufu n'abakulira ebyobulamu mu ggwanga naddala ku ngeri gye bakuttemu ekirwadde kya Kinyenyamutwe mu kiseera kino ekizinya endubaali abantu mu bukiikakkono bwa Uganda. The people in charge of this sector should come on the ground. They should not rely on information relayed from sources they sometimes cannot quote. Jevuddeho katono, minisita w'ebyobulamu Luther Cheng yategeeza ng'ekirwadde kya Kinyenyamutwe bwe kyakoma okukwata abantu mu kitundu kino mu 2012 ng'okuggyako abo abaasooka okukwatibwa abalala balina birwadde bya nsimbu. No new case of nodding syndrome has been reported since commencement of interventions against nodding syndrome in 2012. When you make these statements, you don't just say, since the year 2012, there has been no new case, so there cannot be any new case. These people are saying they are children with the symptoms. Look at them. Many a times, cases of epilepsy and other conditions that affect the nervous system, like febrile illnesses, inborn abnormalities, or autism, have been wrongly labeled as nodding syndrome. Oulanya agamba nti mu kiseera kino waliwo abantu bangi abeetaaga okunnyonnyola ku bikwatagana n'ekirwadde kino. This country needs an explanation to what has happened about nodding syndrome in northern Uganda. Parliament needs an explanation. The cabinet needs explanation. We all need the explanation. And somebody has to give us that explanation. Ono agamba nti ekituufu abalwadde gye bali era nga buli kyogerwa mu kiseera kino kirina okuwa abantu essuubi so si kubamala mu maanyi. And that is hope this community needs. Not dismissals. Not political statements. We don't want, there's no politics in this. This is about humanity. It's about human life. It's about saving lives. Abakulembeze mu kitundu kino nabo baliko ebirala byeboogedde. The district leadership disagrees with some of the statements which come from Kampala officials, especially the recent statements that were made by the Minister for Health that the disease is not real on the ground. We are monitoring over 62 new cases which are signs and symptoms of nodding syndrome. And along that line, I wish to appeal to the Minister of Health that we need to do more in terms of doing research on what is affecting these families. Bino byonna byabadde mu kifo ekimanyiddwa nga Human Care Center mu disitulikiti y'Omoro. Amyuka Sipiika gyabadde ku wiikendi n'agaba ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo eri abo abalina ekirwadde kino. NTV yakola emboozi ekwatagana ku kirwadde kino gye buvuddeko ng'eyoleka obuzibu abantu bano bwe balimu nga kyokka abaweereddwa ku byokulya batandise okudda engulu. Ensonga ezikwatagana ku bujjanjabi ku kirwadde kino zisuubirwa okuleeta mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ababaka bazikubaganyeeko ebirowoozo.